empenda z'ettaka eribakayanya bajja kuzuula ensobe yakolebwa. Alipoota eno gye nkutte wano yino ya Agasti 2022 eraga nti baagenda ne bapima ettaka signature zonna ku zizo kweziri. Bapima ettaka kyazuulibwa nti waliwo ensobe yakolebwa abapunta ne bava mu ttaka lya Kabaka ne bayingira mu ttaka lya Miss Kiggundu lya public lye yafuna. Mu mateeka g'ebyettaka tosobola kuba na baami babiri. Ekyapa tekikubibwa ku ttaka lya mirundi ebiri. Erya Kabaka liba lya Kabaka, erya public liba lya public. Naye amazima njagala mbabuulire, singa olwaliro Katikkiro wa Buganda ayise ekirango nti abantu mwenna abeemulugunya ku Buganda Land Board mujje, ojja kulaba nga Mmengo yonna ejjudde ng'abantu batuuse ne Nakulabe, kubanga abantu banyigiriziddwa nnyo mu nkola ya Kabaka agambye. Bwe bamala bino byonna bikola, Miss Kiggundu n'agenda mu maaso okwekubira enduulu. Waliwo omwami gwe bayita Bashir Kizito. Ebbaluwa yiino the Surveyors Registration Board Uganda yagifuna, Office of the Commissioner and Registration yagifuna, Institution of Surveyors of Uganda yagifuna, Ministry of Land and Housing yagifuna, Surveyors and Mapping Department yagifuna, the Surveyors and Registration Board bonna bakola ki bagifuna. Omusajja ono Bashiru Kizito alina office ez'enjawulo mu government ne Buganda Land Board. Njagala obiteeka mu ngeri ey'amangu omuntu wa bulijjo ku social media gwe basindikira olugambo akitegeere nti omuntu akkirizibwa kuba na office 2 omulundi gumu. Ojja kusanga nga bweweemulugunya bw'ogende wa Kisogo osangayo, bw'ojja Buganda Land Board gwokola ki bw'osangayo. N'obanga bw'oba obbiddwa eno era gw'ojja okusanga nga yakola eno, ekyo kimenya mateeka era Miss Kiggundu yeekubira enduulu. Ekyokubiri, Miss Kiggundu tannawaabira ku Kabaka ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba tulwanyise obulimba. Miss Kiggundu tannawaabira Kabaka newankubadde ettaka mu Buganda ne Buganda Land Board namwe n'Abaganda abali wano n'omuntu ng'oli mu Buganda ffenna tuli bantu ba Kabaka. Naye njagala obbabuuza ekibuuzo, bw'oba otambula mu masengere n'osuula essimu ne bagibba, bw'oba ogiripootinga ku poliisi olipootinga Kabaka? Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde ekitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde, era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene, kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffenna tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Naye lwaki Bashiru Kizito ne Babugaya bakozesa Kabaka okukola emirimu gyabwe? Kubanga amazima olwaleero abantu abanyagiddwa Buganda Land Board ab'olubatu bangi nga bakubbira ti olina ettaka yiika 5 lya Kabaka, Kabaka agambe muweeko 3, oyinza okugaana? Sikumbe Kabaka si yakoze eki? Si yagambye. Ekifaananyi kya Kabaka kifudde nnyo, abantu baagala nnyo Kabaka. Naye olaba olwaleero abantu batandika okuyimira ku social media nga balumbuye ne bajerega Obwakabaka. Kitegeeza abantu abanyiivu bassa ssente mbalumbuye bayiseewo ensonga zaabwe, kubanga amazima Buganda Land Board erimu ebitateredde bingi. Abantu abamu si bonna nga Bareema ne Babugaya ne Bashiru bakozesa olukujjukujju n'erinnya lya Kabaka ogenda okufera abantu. Bw'aba basobola kikola ku hamu asobola okweyamba, olwo abatasobola kweyamba bameka? Tukooya abantu ababbira mu linnya lya Kabaka mugoberere amateeka. Era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga onoonyereze ensonga eno. Mbadde nsaba bwenna bwe kikwatako mu Buganda abantu babbiddwa nnyo mu linnya lya Kabaka agambye. Olwaleero waliwo ebitambuzibwa ku social media mbwa Miss Kiggundu akozesebwa Museveni okulwanyisa Mmengo, byonna bya bulimba. Mubirabyeko wano ebbanga ggwanvu ng'omuntu akwata ekifaananyi ekyokulwanira kw'ekkongo n'agamba nti ekiri Uganda kika n'akisindika, aba ne balowooza nti mu Uganda mulimu olutalo oba nti abantu mu Uganda basiba. Kumba alimba. Obulimba ne butaakose enzereero ba Miss Kiggundu enkya bujja kukosaani? Gwe lwaki olowooza obikkula buli peegi nga bagamba Miss yawaabidde Kabaka? Kitegeeza waliwo ekiriwa? Kati ffe tuvuddeyo nga mikwano gya Miss Kiggundu okumutaakiriza kubanga ali atuyambyeko akuwa goowa. Mu COVID hamu yawaayo milioni 5, Buga yawaayo mmeka? Miss Kiggundu yava ku levo y'okulunda embizzi ku faamu, abamu bali ku levo y'akulabirira mbizzi zaabwe. Miss Kiggundu ali ku levo y'akuba nti Debe MP ne Minisita Kashaija ow'ebyensimbi Yesitula n'agenda ewalambula amakampuni g'akoze. Alina kampuni bagiyita Hamu Agro Processing, alina ebitongole ebyenjawulo, abantu abapangisa ewuwe. Ekisaawe bw'otunulira abaana bakeera okuzimba si Banyankole bokka si Baganda bokka, Bannayuganda bonna bafuna ssente. Bawulira ekigambo ng'ekyo, investor kyasinga oyo gojjolera okuvumiriza erinnya lye. Buganda Land Board eyo etunke na hamu ejjemu Kabaka. Kabaka tawawaabirwa, Kabaka tamanyiirwa. Miss Kiggundu obuvunaanyizibwa bwaliko obw'okuzza Buganda. Kabaka Katikkiro bwe yali ajja
yatugamba omulama gwakuzza Buganda kuki muntu kyayinza okusinga Hamis Kiggundu okuzza Buganda ku ntikko ku bantu olwaleero basasula emisaala ne baweerera abaana baabwe ne basasula rwenti ne basasula amasanyalaze n'emisolo abantu bameka kitegeeza ate ebyobugagga bya hamu tebiri mbalala biri mu buki n'ettaka erikanwa liri mu Buganda byonna bitwogerako tubirina Olibashi gundi yankubira essimu Bugaya okumanya ali Girute teyankambuwalira yali yasesa ngero omufere bwabeera kubanga okumanya kino kyenjogera nkikakasa nsaba abagamba nti mbonoonera erinnya Obuganda buyise ekirangiriro nti buli alina okwemulugunya ku Buganda Land Board ajje ojja kulaba abantu bebeesombaawo kubanga abantu banyigiriziddwa olaba banyigiriza hamu ate olwo namukadde ali ennansana obeewa kisonga alinayo yikaze ebbiri Kabaka agambye tuweeko desimolo 9 ate onaagaana beena agambye naye beene tannagamba ne Museveni tali mu kulwanyisa Kabaka in fact Kabaka tabimanyi bino naye abantu abeekweka emabega wa Kabaka okufutiza bannaabwe ekyo mu kikomi kye kituleese leero ebiwandiiko byonna tubirina ebiraga nga kooti eragira yababa hamu bisazibwemu ebiraga okujulira ka hamu ebiraga kooti ng'eragira ndi hamu bagira balinda okusazaamu ebyapayo nga beetegereza ne ripooti yakolebwa okugolola empenda kubanga ekisinga okumalawo enkaana z'ettaka kwe genda ne bagolola empenda bagenda ozigola ripooti yino yakeberebwa waliwo statement gy'otasobola kubuusa maaso yiino bagamba nti this mainly attributable to poor surveys that have been carried out on this block in terms of existence of wetlands and lake shore n'ennema yaliwo era bonna balinako stamp kuno so temulowooza nti twagala kwonoona mannya g'abantu nedda ensonga yaffe eriemu tulwanyise obulimba ku social media naawe enkya bajja kuba ekifaananyi ng'onywegera mukwano gwo bwoti bagambe nti gundi musiyazi ekifaananyi kitambule omakaago gaffe kaliya yeffe oli afuna ekifaananyi ng'ogize bwoti onasaawo bukya y'embizi ne bakitambuza nti gundi ali embizi nga gweyisima nekitambula so obulimba bususse ku social media naye mbasaba bannayuganda mbasaba bannayuganda temukozesebwa bantu kwonoona mannya gaabwe ate oyanguwa kuvuma kubanga naawe enkya bajja kwogerako ogambe nti ne gundi kitegeeza baali bamwogererako bwereere nga kimaze okutuukako so byebyo ebyaffe leero ffe mikwano gya Miss Kiggundu era Miss Kiggundu togwamu maanyi ffe weetuli si ffe bakatonda ffe banno mu kabi ate ffe banno ddala kubanga obudde buno hamu yatuuka okwebuuza mannange kiki kye sikoze mujjukira Kampala awo wansi awo ennakivuba akavuyo akaaliwo abasuubuzi emicungwa ababbi paaka ekisaawe Miss Kiggundu n'atereezaawo n'azimbawo supermarkets n'azimbawo emidaala ne bakola oluguudo olwaleero abantu batambuza ebigere ne bavuga emmotoka zaabwe ne beeto luli kye batasobola Erias Lukwago Lodimea waffe omulungi n'agenda n'ayeemulugunya lwaki baagobya abantu kubanga bo batwagala mu they don't want us in peace they want us in pieces baagala ekibuga nga kiringa ekiyigo naye kambuuze Lukwago emicungwa agigulaawo ku kkubo oba agigula mu supermarket lwaki bo baagala ensi yaffe ebeere wansi bo bafune political capital Lukwago musiraamu hamu musiraamu Lukwago wankima hamu wankima Lukwago w'Emasaka hamu w'Emasaka Lukwago Muganda hamu Muganda lwaki olwanyisa Muganda munno mbu hamu yakwata awe nakivuma natumawo Hamisi Road Lukwago ewenga kuliko Lukwago Lane olaba abantu baagala kufutiza baki bannaabwe agala kibeere kyeyekka ate be bayimira ku TV ne bagamba ekibuga kyaffe kibi lengera government bwe bati bannaamu nti ate nedda abantu balawalawa kukuumira abantu mu bulimba kyokka obulimba obwo naawe lumu bujja kukosa so ensonga yange yeeyo mpozi waliwo alina ekibuuzo nti omwavu yaweebwa n'omugagga aweebwa kyobula Katonda yatuwa ate tusiba tuwaayo ki ebirabo Katonda oyinza muwaaki ku byakuwadde wosulayo 15 zoba ye bw'aba alina omugati alina kunyigirizibwa bwatyo awakabina akanene afambaoko oba agaana okufa batugamutuge naawe bw'oligaggawala olimanya hamu kyayitamu nti buli akulaba alowooza oli buki bulungi kumbe naawe onyigirizibwa oba ozimbye ekisaawe abantu bali muli bakola ab'omusenyu ab'amayinja ab'amataffaali abaseminti ozimbye amaduuka ozimbye kampani otaddewo ennyumba abantu bazisulamu n'olabanga ate bannabyabufuzi bakkuba buli kaseera naawe nga ggwe onyigirizibwa so ekyokubira ntayagala kubeera mukwano gwa mugagga
kuba singa tubadde wano tuleese mwana yakwatiddwa twandigaa tumusabirako buyambi so abantu bajja kwogera ebyabwe naye amazima vidiyo bwerabwa emitwalo 2 kubaako abanvuma 100 naye ate kuliko abatanvumye emitwalo 1,909 tebanvumye balowooza ki abantu bamanya amazima kubanga era bangi abakoseddwa mu mbeera ya kabaka agambye bwaba tuvuddeyo okumaino okukakasa ndi bwaba haamu bamukoze ekyo olwo abalala bafutiza abeeruweero n'abesemba bola bali ku ttaka lya beene abatasobola kwegola abatavaayo yessebo kibala find x4 is given olaba olubuto nalulaga abali balina okukola ki kabaka bwe yakola sho yakomawo n'aga nti sho yansaze lwaki yaga nti yamusaze kubanga abantu bandibadde anti ekyo kyemwagala bwe tukola ebintu ne birabwa results setuzibalaga ebiseera ebisinga olwa social media kubanga olwaleero nali nkozeko project y'ebyalaani n'abanuupu baafuna ebyalaani owa nuupu bw'anaafuna ekyalaani ng'akijjemu NRM oyo bamukyayi kati ate lwaki omulaga ku kamera tulina kukola ki tulina kwerabisa kuba social media tufuukidde ekizibu social media efuuse olumbe abantu bagenda okusanga obuzibu naawe okuzimba bizinensi yo bavuma keeki z'abantu olina atwala obudde bw'okuvuma keeki n'azivuma n'agamba muzima bazikola mu biki social media nungi naye ate ebimu tetubiraga olwa social media waliwo abantu bangi abazimbye ennyumba zaabwe ne bataziraga kubanga jjo omwana bamuta Phoebe tiktoka yalaga ennyumba ye bannange baavuma omwana kyokka nga alaze ennyumba ye ekoze eki ewedde kyokka abamuvuma tebalina wadde n'akazimu so yensonga bwetu Rupi. Yes boss. Ni ebyaddala. Ina abantu bangi bayambye. Okuli abayimbi, abasasaka sendo kuvewe, okuli abapokopoko. Sawa za lero meze no nanga wenji tunulya ndabako ba comedian, ba MC, mwe mulumizwa hamu mweka. Yesu bwe yajja ayita abavubi. Era yawonya abagenge 10 kwaliko mawogo. Eyajja okwebaza. Ensi bwetyo. Balia ne bakuta nawe toyamba ojja boyamba ngo omuntu tunulanga babega kojja kyuka nga akuwema kati bwe babanga bali tebakomyewo sibanenya bayinza okuba bali busy obanga bali mabega wa kamera kuba ne mabega tokoze otya sijja banenya sijja kusonga luwe muntu obanga bagenda kusharinga video eno kati fe tulabikidde bulabikizi wano naye ate waliwo bangi abatali mikwano gya misiguno abatasobola kuvaayo olw'embeera ezimu obaki Uganda yafe ogimanyi olwaleero so fe tuvuddeyo ba comedian olabe bantu abatwaliwa nga abatategeera naye bwe mbasobola okusesa ategeera kitegeeza bwe mbasitegeera nenkulakinga jjo okoloya n'aseka kitegeeza mbasitegeera fena tukola ki kati tuba basinga okutegeera kuba tubajjako stress wa rent n'ebirala yewe mbanga ndi comedian wakyo zeggwa ayambala essuuti ebyaddala toddamu kubuuza bibuuzo bya kisiru ne Bungereza abaavu gye bali genda oyo mumujjeewo security oyo mumufulumye tobuuza bibuuzo bya babugaye babasindise vaawo oyo aveewo simwagala kati ate abanyigirizibwa ne Roma tewali baavu ne mu Amerika tewali wulira biki byobuuza nze ndi kuhaamu wano naawe teeka wali oleete ennyoko nedda naawe jangu naawe olabikawo bijjangu tukusondere bwoba kyoyagala lwaka tufe ku ggwe lwaki mwagala okwefaako bagambye haamu amawulire gonna n'abalala babuwandiiseewo obawa bagamba haamu awawaabidde kabaka naawe okirinako obukakafu nti haamu awawaabidde kabaka oba naawe osoma bisome tulwanisa bulimba buli kuki abanyigirizibwa abalala bye babanyigirizaamu nawe banaaba akadde kaabwe kazze bajja kukola ki kujja balwanirirwe sikwagalawo ggwe oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio fe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio fe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo